anga ekintu ekyatutandisa revolution nti constitution ya Museveni eri so weak to protect us yensonga lwaki court system yiye judicial system yiye amateeka gage parliament yiye buli kimu kike tulina kukola tutya we are not going to sit down or to back off oyo kyali atunyigirize bwatyo we have to fight twakozesa constitution zino ntandise nayo any charter ku kintu kye twayitamu tugenda kukikozesa tutya okwerwanako wabula video zino tezigenda kubasanyusa zo mu domestic policy kubanga tulwanira mu system ya Museveni tobisubiranga biriwe byadde mu foreign policy bino biralamu tugenda kubera ku front sibiri ku ground front media front ne diaspora front wabula mu domestic policy zona zino kubera active nkiddamu zino kubera active era babyantalo mbadde nsaba entalo tusoke tuziyimirize buli omwaka kasenti ku front yo oli active domestic policy okusobola okuwangula akasajja kano kwatu walinsa tuli mu climax ya revolution lwaki bakugamba ati protest vote is always the last stage for the revolution to change course tugoberera democratic avenues sengazi blockinga tetudda mu democratic avenues tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights kwerwanako kye bayita domestic policy kakati bali tumazo baka kasani tubagamba stop funding a dictator tubakutte bana batukolako ebikolero tubatadde mu ICC bigenda kutambula pakera sanctions za Museveni mugenda kuziraba mugenda kwa ku ICC ngeyise Museveni naye we are not going to sit down tuleke ziri muno ziri paka we zinakola revolution yetambula tuze ku ground eno UN charter ojiraba UN charter ye protecting human rights it protects human rights 1420 ojiraba resolution ze bakola ero lya bantu ebikola betukola fe tuli mateeka gegana mateeka is excellence kyagulanyika kugambako gegano tagenda kujaga kunnyonyole nze chama wendi n'abalala banagasobola bajja bikola gegana mateeka ga kugambako oyo fala gali mu kumenya fege tutunulidde essaawa eno nkugambye mu protest vote democracy and human rights wezikavingira wabula nga tukozesa na amateeka Museveni gali mu kumenya fege tunamenya yo n'erimu naye ate okwerwanako gana amateekera still gatumera kubanga katumula basemberedde okumenya etteeka erisembayo then tumulage fire kati munna Uganda ekintu kye tugenda okukola ku zino front mugambe oba oli ku ground suubire komera bagenda kusiba suubira okutta mu ebiri oyo fala yata 500,000 people suubira okumenyeka nga tawa muganda waffe wali leero that is the price we have to pay for our country naye in the end of it all if we unite ne tukozesaga na amateeka oyo fala tugenda mmujjako okitegere ekintu ekyo gwasibiddwa ne bakutwala mu kamera tulekerawo lamentation nti gwe osiba abaana baffe biki this is not the time to cry for Museveni wotuuka mukomera nga bakutaddeyo kiki olina okukola tandikirawo mobilization kubanga abantu bangi abasibwa before our revolution naye nga baagala change makomero omo tulinamu namwo omulimu gwe tulina okukola we tuba kituse ku time ti ey'okulumba ono fala buli omu agenda kufuluma tugenda kufuluma buli ango buli outing point ey'okufulumiramu tugenda gikozesa tinamakomera ago nago tusobola okugamenya there are not very many people abatukumireyo makomera wowe ogenze ng'ensonga ogitegedde ne bakuteeka mu komera kitegeeza revolution yekulonze olina okubeera kweyo front kubanga nkugambye kati front gye tulwanirako it is domestic owoku media oyina abaana ba media warriors b'okuliyetinze b'osobola okugamba nti kati tugende tustriking ICC tugistriking kati essaawa eno tuli mu making addamulira noli DPC wewandege yakubye abaana baffe tuli ku ICC ne UN ebintu bikutte fire mugendeyo mulabe ekiriyo oyina numbers ezo oyina b'okuliyetinze mu bbanga lyetumaze mu revolution oba tolina just back off you are not meant to be at this stage okitegere wabula woba olina command kati tulabe nga tulumba X aboku media aboku ground nga tomuzinyweze nene woba otuuse makomera tandikirawo mobilization revolution eri ku climax yayo tandikirawo mobilization makomera atusibe twetaaga abagendo twala enjiri munda olunaku lwe lwa lutuuse ofala agenda kusiba abalala wabula bana abalala bagija kukula bula bakugambe nti ekintu kyayabisedda kati kigenda kubeerera kizibu bana abazza obuzi okusobola okumobilizinga bali abali makomera wabula gw'obwanga otuuseeyo nga revolution ekulonze nti obeere mu komera nawe ojja kuba mobilization ogikoze olwedde obeera afuuka dda commando oba afuuka dda Kyagulanyi w'eri ekomera oweekitalya oba oweeruzira kati wano oba ofunye information nti ekintu kyayabisedda ddala ninawe osobola okukomandinga ne tutandika okufuluma amakomera kuba mu kwekalakaasa tufulumira mu buli ango yonna yonna gyakozesa ono fala alowooza nti atusiba atulumya naye tulina atuwa opportunity ey'okukola mobilization okukola ki okwewanika obanga oli ku media nkugambye oba tonnaweza baana 15 b'okomandinga ne mulumba X tolina kyo waakoze ebbanga ly'omaze ku media
just pull up your socks yongeramu omulimu gubulamu oba tunafuna command gireke diaspora okwekalakasa tuyina okwongeramu kati kweno stage kubanga yesawa tuyina okunyigiriza domestic policy ezeza Museveni already zabadde akola nti tulabe nti zino foreign policies ezibadde zitambula zeyongeramu ku speed zongera okunyiga domestic policy okitegera kugambye no chata yetu weddembe lya fera tugenda giyitamu kubanga nzize mu domestic policy wetuli tugenda zikozesa pya eno chata okwekalakasa kugambye byonna bene ebikola bwe tukola biri wano webiri tetunamenya oteeka neri ono fala yali mu kumenya amateeka okitegera neki kimumenyesa amateeka kulaba nti endagaano repercussions eziva mu ene endagaano tezimutuukako kuba senga abantu basituka waliwo repercussions ate z'amaanyi dire consequences bulijjo zembagambako kuba nabagamba always foreign policies zino international charters because Uganda is a global village ezikwata ne activating domestic policy they influence foreign domestic policy foreign policies influence domestic policies okitegera naye tetugenda kutiitira it is our time bulijjo mugamba twetaaga kubigira twetaaga tubimalirize yesaawa kati yesaawa tulage Museveni okike tuli esawe necho vomulaba kati ati okuleta ba komando bali yatulete yange Somalia ne Congo ne wanewa lwachi tabaleta kati alira kuleta ba chifesi aina kyatya muna Uganda wano we are going to do this fetu ku activating ekintu kino nakugaye protest vote eno kanso kenzi splitting then to kent kugire ndagano tuli ku introduction njagala ku splitting the protest vote nakugambye eno always ye climax eno revolution to change course oba tugenda mu violence lwachi egatta ebintu bibiri ekintu ekisooka mulimu ekintu kibaita voting and protest voting kigwa mu kintu kibaita democracy mwekigwa democracy it is our democratic rights okulonda we wali voting egwa mu democracy then tulina ekintu kibaita protest kigwa mu kintu kibaita human rights obigatta ebibiri kikujjamu democracy and human rights tokiraba nti gundi ze twayitamu steps ze twayitamu okujjako nakyo maliro zibeera zegase foreign policy ne domestic policy zibeera zegase because the voting it is an event ekolebwa ku ground okitegera it is an event ekolebwa ku ground ne protest it is an event ekolebwa wa ku ground but bine bitu obigatta byombi bili mu foreign policy wano webiri ngawe bili wali mu gundi tubadde tukola zino chata zibikolako kyekimune wali mu economy mwe tubadde tugira nga tukuba economy yono fala zino ze nyinyi nazo tubadde tuyitamu noze abantu bano zegase anya zijane zegatira dada ku ground then wamala okusituka wait for the reaction we Museveni abimanyi ekigere kintu kino kati kweno stage je tuliko tutetaga batitizi we are not going to cry for Museveni muta abana bafe webakutwala mu komera fuuka komando jja kungamba gwe shamanga gwe tebakusiba oli wala ndi mu diaspora nini na loro yange loro yange esooka nino kutegeza chateno obere ngo ogitegeera kuyo fala atunyigiriza looza ntino bino temubimanyi nsonga lwaki atunyigiriza ne wona amanyi eno chat engeri gye ekolamu togenda kuddamu kutya Museveni ogenda kutegeera ti Museveni ze cockroach nako constitution keke yepanka nako just yakateka kuba political brokers oka promoting anena kote kaina chekali these are the chatters zetukoleramu eze chatters his excellency Kyagulanyi yatinkula ezavuwazi za falo oyo okitegere ekintu ekyo we bakuteeka mu komera fuuka komando tandikirawo mobilization mu komera ajja kutyoyo kenyini ofala ngalaba n'abasibe nabo batandise defiance kwa kati ono tulina omujemera buli wamu ajja kulooza nti atusiba naye nga atuwa mukisa ku mobilizinga kuba wali abasibe batanafuna message kati gwe fuuka Kyagulanyi w'ekitalya kugambye anytime tugenda kujja abantu baffe nze ndi Kyagulanyi wa ku media ekyo kyendi gwe kyemba mukakasa nti ebikolobero byonna byonna ebikolwa mu ICC twakamukuba message ndoza twakamukuba ne gundi twitise ziwera 1000 zonna tuzitaddeyo gye ziri era faces zabwe twazitaddeyo dda nze ndi Kyagulanyi wa ku media kubanga revolution yanonda kubeera ku media kati kwe nina okubeera era nako ngenda gukola nawe ali ku ground suubire komera wotuuka mu komera tandika mobilization abatali makomera mutandika okutambula ebyalo mu bagambe wabanti akonyeemu stamp ku video gye twagambe nti tuyingira kati domestic policy ezaddala nga ku Donald Trump ye yatugaliddewo foreign policy zenzi zembasomesa tubadde batufugira mu American foreign policy era nga olutalo tubaddeko baluyita economic sabotage nga Donald Trump yalambye atandika butandisi kitegeeza kinabagamba zino zigenda kubeera automatic kati tusooke tudde tuconcentrating ku kintu kye bayita domestic policy okitegeera kwata peni kwata olupapula tusumulule domestic policy entuufu twalonda revolution eyaffe ngeri nani violent yekola etya what are the repercussions tuyina kweyisa tutya mweno revolution
lwaki president ono akugamba muleke Museveni amenya amateeka ategeeza constitution? The answer is no, si ya Museveni. Tetwayitirako mu constitution ya Museveni kumujja kukubanga ekintu ekyatutandisa revolution nti constitution ya Museveni eri so weak to protect us. Yensonga lwaki court system yiye, judicial system yiye, amateeka gage, parliament yiye, buli kimu kikye. Tulina kukola tutya? We are not going to sit down or to back off oyo kyali atunyigirize bwatyo. We have to fight. Twakozesa constitution zino ntandise nayo any charter ku kintu kye twayitamu. Tugenda kukikozesa tutya okwerwanako. Wabula video zino tezigenda kubasanyusa zo mu domestic policy kubanga tulwanira mu system ya Museveni. Tobisubiranga biyo byadde mu foreign policy. Bino biralamu. Tugenda kubera ku front sibiri. Ku ground front, media front ne diaspora front. Wabula mu domestic policy zona zino kubeera active. Nkidamu zino kubeera active. Era babyantalo mbadde nsaba entalo tusoke tuziyimirize. Buli omwaka kasenti ku front yo oli active. Domestic policy okusobola okuwangula akasajja kano kwatuwalinsa tuli mu climax ya revolution. Lwaki bakugamba nti protest vote is always the last stage for the revolution to change course? Tugoberera democratic avenues. Senga azibulokinga tetudda mu democratic avenues tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights kwerwanako kye bayita domestic policy. Kakati bali tumazo baka kasani tubagamba stop funding a dictator. Tubakutte bana batukolako ebikolero tubatadde mu ICC bigenda kutambula paka era sanctions za Museveni mugenda kuziraba mugenda kwa ku ICC ngeyise Museveni. Naye we are not going to sit down tuleke ziri muno ziri paka wezinakola revolution yetambula tuze ku ground. Eno UN charter ojiraba UN charter ye protecting human rights. It protects human rights. 1420 ojiraba resolution ze bakola ero liraba nti ebikola byetukola fe tuli mateeka gegana mateeka is excellence Kyagulanyiga akugambako gegano tagenda kujaga kunnyonnyole nze Chama wendi n'abalala banagasobola bajja bikola gegana mateeka ga kugambako oyo fala gali mu kumenya fege tutunulidde essaawa eno nkugambye mu protest vote democracy and human rights wezikavingira wabula nga tukozesagana amateeka Museveni gali mu kumenya fege tunamenyayo n'erimu naye ate okwerwanako gana amateekera stiru gatumela kubanga katumula basemberedde okumenya etteeka erisembayo then tumulage fire. Kati munna Uganda ekintu kye tugenda okukola ku zino front mugambe oba oli ku ground suubire komera bagenda kusiba suubira okutta mu ebiri oyo fala yatta 500,000 people suubira okumenyeka nga tawa muganda waffe wali leero. That is the price we have to pay for our country. Naye in the end of it all if we unite ne tukozesagana amateeka oyo fala tugenda mujjako. Mukitegere ekintu ekyo gwasibiddwa ne bakutwala mu kamera tulekerawo lamentation nti gwe osiba abaana baffe biki. This is not the time to cry for Museveni. Wotuuka mukomera nga bakutaddeyo kiki olina okukola? Tandikirawo mobilization. Tandika mobilization kubanga abantu bangi abaasibwa before our revolution naye nga baagala change. Makomero omwo tulinamu namwo omulimu gwe tulina okukola. We tuba nti tutuuse ku time ti ey'okulumba ono fala buli omu agenda kufuluma. Tugenda kufuluma buli ango buli outing point ey'okufulumiramu tugenda gikozesa nti n'amakomera ago nago tusobola okugamenya. There are not very many people abatukumireyo mu makomera. Wowe ogenze ng'ensonga ogitegedde ne bakuteeka mu komera kitegeeza revolution yekulonze olina okubeerako eyo front kubanga nkugambye kati front gye tulwanirako it is domestic. Owoku media oyina abaana ba media warriors b'okuli yetinze b'osobola okugamba nti kati tugende tustriking ICC tugistriking kati essaawa eno tuli mu making addamulira noli DPC wewandege yakubye abaana baffe tuli ku ICC ne UN ebintu bikutte fire mugendeyo mulabe ekiriyo.